VJ Jonathan nga bulijjo. Yes, okay. Nateera nsooka okubangirira Fountain of Living Water Ministries. Kasubi lubya kukyambaka ku Jojina ekanisa mwenkuŋŋaanira. Yes, Pastor Frederick Luganda ne Mami Grace Luganda be batukulembera mu kanisa omwo. Mbaaniriza mwenna ab'omu kitundu ekyawo na Kasubi, Lugala, Namuŋoona, Lusaze, mwenna tubaaniriza. Tubeera ne services ku Lwokubiri wabeera Bible study, ku Lwokuna Ekyoto, ku Lwokutaano overnights, ku Lwessande tubeera ne services. Tubaaniriza Mukama abawe omukisa. Ekigambo eky'obulamu bwekyo tukisangawo nnyo. So nga nammwe abali mu bitundu by'ekikandwa byonna naye Fountain of Living Water Ministries, Pastor Okumu. Yes, ab'ekikandwa mwenna tubaaniriza. Ate nammwe amabeera Ekifampa Kapeeka tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kapeeka Kifampa, Pastor Esther naye gyali nnyo. Ate nga nammwe ababeera Buddo, Kisozi mu bitundu byeyo tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kisozi, Pastor Ibanda Peter ne Pastor Reste Peter. Tubatumidde nnyo weewaawo Mukama abampeera omukisa. Fountain of Living Water Ministries tubaaniriza jangu nnyo ku mazzi ag'obulamu. Yes, okay. Amina. Nasuti Miracle Center naye era mbatumidde, mbaagala nnyo. Nasuti Miracle Center tubatumidde. Yes, abamuyiganga mu bitundu bya Nambali, Nasuti Namungalwe mu Busoga tubaaniriza ku Nasuti Miracle Center. Tubaagala nnyo Musumba Mukisa John ne Musumba Mukisa Christine batumiddeko nnyo. Ate munayo bazadde bange mu mwoyo ne mu mubiri weewaawo mbatumiddeko nnyo. Youth Advanced Choir mbatumidde. Ate era baweereza mwenna abamu Nasuti Miracle Center mbatumidde. Tubeera ne Sunday services, tubeera n'ekyoto ekyokusaba. Abavubuka mbatumidde nnyo mu Nasuti Miracle Center. Mbatumiddeko nnyo Mukisa Victor mutuwa wange nkutumidde akulembera ttiimu ene Asaf Deuke mbatumidde. Mwenna mbatumidde Christine Kauda nkutumidde, Victor Shadrack mwenna mbatumidde, Tofa mbatumidde. Mukama abampeera omukisa. Mbayozaayoza nnyo ku lw'okuzimbibwa kw'ekkanisa. Yes, okay. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Tubaaniriza mujje tuweereze Mukama. Kyawandiikibwa mu Bebulaniya 10 olunyiriri 25 temulekangayo kuŋŋaana ng'abalala bwe beeyisa. Kisanyusa Katonda. Mukama abawe omukisa. Yes, okay. Kingsway Studios nateera njagala okugibanjulira omukozi wa music producer Reni Kasubirubya. Tubaaniriza abakozi ba music mwenna. Yes, beri yaffe tebambi nnyo. Jangu olete music oyo tukole music oyo, audio production, abakwaya, abakola reggae, abakola kadongo kamu, western contemporaries, zonna buli line yonna ne music newe ba style nga tenabeerawo ko nga mpya nnyo nga ogirowoozaako bulowooza. Producer Reni yemu ku baproducer bemmanyi abali so versatile. Jukira muyimbi nakugamba asobola okuwa vocal training ekyasinze. Asobola okuwa vocal training ekyasinze ne backup eri professional nnyo. Musajja w'amaanyi nnyo. Kyensonga lwaki ennyimba zitutandika nazo wano ziraga bulazi nti omulimu gwe tukolera mu Kingsway Studios mulimu gw'amaanyi nnyo. Tubaaniriza mwenna abayimbi. Mukama abawa omukisa. VJ Jonathan nga bulijjo ne Kingsway Studios, producer Reni Kasubirubya. Ate nga nagamba okukola album naffe free lyrical videos zibaawo eziri nnyo kuweerere. Mukama abawa omukisa. Hallelujah. Isaiah 45. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there is no other. God is my Lord and there
my shepherd, I will not fear. I will not fear. He is my Lord, He is my shepherd, He is my Lord. I will not fear. He is my Lord, God is my shepherd, I will not fear. I will not fear. He is my Lord, He is my shepherd, He is my Lord. I will not fear. He is my Lord, God is my shepherd, I will not fear. I will not fear. There is no other. There is no other God. There is no other. Hallelujah. There is no other. There is no other God, no other King, no other Lord, no, 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 no. No other God like you. There is no other God like you. There is no other God. Adonai, my defense, my God. Oh, There is no other. No other God, no other King. No other God. There is no other. Yeah, no other God. No other. There is no other. My protector, my defender, my provider. Hallelujah. I give you praise. There is no other. I give you glory. There is no other God. There is no other. There is no other. No other King. There is no other. No, 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 no. No other My God. God, you are. My King, you are. No other. Great are you, Lord. There is no other. Great are you, Jesus. No other God. No other God. No other God. Hallelujah, hallelujah. Yes, okay. Video Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tandikirawo Christian movie yaffe ey'olunaku olwaleero. Saagala ogisubwe. Video Jonathan nga bulijjo akyali ewala sambyasambyako kasita owulira video Jonathan ng'omanya tolekedde ka kirokole. Yes, tugenda kutandika n'okusaba ng'enkola yaffe eya bulijjo anti tubitandisa ne Mukama kubanga ye entandikwa era y'enkomerero. Tutandike n'okusaba. Ayi Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, njagala okwebaza ku lunaku olwaleero n'akaseera akalungi kano k'otuwadde Mukama. Nsaba ayi Katonda omulungi movie eno ogiweeko amafuta go Mukama, obikule amaaso g'abalaba Mukama bwasobole okulengera ayi Katonda wange Mukama ekiri mu movie eno. Logiweeko amafuta go n'omwoyo wo omutukuvu Mukama, buli awuliriza aleme kusigala kyekimu, ebigambo bino nga biyingira ddala paka ku mutima okukyusa obulamu n'okukyusa omulembe. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye n'okukkiriza. Eimera mpakana nera nwanagana na buli maanyi gonna ag'ekizikiza na buli kuteesa kwonna okw'omubi, buli opposition yonna, buli kisenge kyonna eky'omubi kikubibwa era kimenyebwa kizikirizibwa ku ttaka. Obutakkiriza bwonna tubiwakanyiza ddala, amalala gonna tugawakanya tugazza emabega. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tubimalamu amaanyi n'ebisenge byonna ebiva emagombe tubizikiriza tubisaanyizawo ddala na buli binagano byonna tubimenyaamenya. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ogulumizibwe era otendezebwe Katonda alina obuyinza ku buli kintu kyonna, tusabye n'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina, amiina. Amen, amen. Yes, video Jonathan nga bulijjo natera tugenda kubeera nga twolekera ku Christian movie yaffe ey'olunaku olwaleero ng'akyali ewala sambyasambyako saagala ogisubwe. Yes, video Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe ey'olunaku olwaleero saagala ogisubwe. Otandikire nga bagamba nti Dragon munaye ejja kuyimirira ku mabbali g'ennyanja. Ku bikulirwa 13 olunyiri olusooka Bayibuli wegamba nti munaye ensolo neeweebwa amaanyi n'obuyinza okukola binga bweyagala. Tutandikidde mu Bangkok e Thailand. Bangkok kye kibuga ekikulu munaye kya Thailand. Weewaawo tutandise waliwo omusirikale alinga lockout alina okukuuma kwakuuma. Njagala wekanye Christian movie yaffe ey'olunaku olwaleero. Abaalabadde Rise of the Antichrist kati tubaleetedde ne kano eno twongere wali we twali twakoma oyongere okutegeera munnaye ebintu ebirala. Ujjukira kaali kagwa kagamba to be continued. Kati buno bwagala kutegeeza ensonga ya cheap ge nali nziguddeko olutalo luli eri. We tutandikidde tulina omulwadde gwe tulaba ali mu laboratory bamukolako yabaagala kulaba mubako oba cheap eri compatible n'omubiri gwe. Anti yakuba essimu nga buli kimu kiri mu mbeera nga bwe twateesezza, tewali kitiisa kyonna. Anti mwe mukola omulimu gwammwe naffe tukole ogwaffe gwe tuliko eno munda. Nti kale ssebo oli mutuufu.
naye no we yamala okuripootinga teyamanya nti waliwo ababalumbye anti bannaye kitegeeza bintu bigenda bikola agenda omubiri gwe gugenda kubeera compatible mbu kitegeeza balina abantu bebagezezaako okola test kukubayingizamu kakiipu kano naye ne bigaana naye ono kirabika byakoze tebatuli awo balumbiddwa emmotoka ekubiddwa gwe my god bannaye tulumbiddwa bannaye mumpe obuyambi tulumbiddwa tunuulira ng'ababalumbye basajja b'amaanyi nnyo ate bangi nsonga ki anti mulayi twetaaga ate tukyetaaga akadde omulwadde okutereera gwe ssebo sifaayo ku bino gwe kola kikyetaagisa ate neno kampuni eri mu operation eno bagiyitadde Avanti aba Avanti bali mu kukola cheap okugiyingiza mu muntu omu okulaba compatibility ye naye nga testi ezasooka zireka zaagaana naye ngena amasosi gali kuvuga bullet evuga kino si kikomando eno Christian movie fa balabadde Rise of the Antichrist twabiraba binene nga gavuga bwe gati tunuulira ho bannange gwe manyi Bible egamba mujja kuwulira ettutumu ly'entalo naye bino tebibatiisa enkomerero munna ijja kubanga bino bijja okutulaga Matayo 24 tebitukweka bino nti tujja kuwulira ettutumu ly'entalo aba akyayogera akyakuba essimu baamukubirawo bullet n'essimu ye teyadda ngulu kakati ate loba omulwadde tunuulira lwaki abalumba balumbye ensonga ya chipu ekutte wansi ne waggulu tunuulira bullet zikyasigala zivuga baganda bange wogaana Yesu omulangira w'emirembe kitegeeza weegobyeko emirembe gwe wekka tunuulira kati nno bamukubye omukono ono amaziga awulira obulumi bungi nnyo tunuulira manyi Bayibuli eyogera mu Isaaya 45:22 timutunuulire nze mwe enkomerero z'ensi zonna mulokoke katulengera ate ono alayika alingadde engulu gwe bava okukolako operation mu laabu alingadde engulu tunuulira njagala kano okekkaanya nnyo kagenda kukuyigiriza tunuulira kakati balaga bagenda kino kigenda bakiteeka mu mibiri gy'abantu kano kakiipu abalokole bagambye mu kireka buno obunabbi batandise n'okusaba bino ebyayogerwako mu kubikirira bye bituukirira wano ate nga bwe twogerera abantu bagenda babulawo mu Amerika yonna abalokole babuzeewo galera ne lusagenda kabulamu tunuulira Ivan Kamaras naye tagenda kubeera nga akabulamu abantu mu nsi yonna ebintu bibasuseeko akatyabaga kakagudde mu nsi naye tunuulira ensi nga we yeeyisa bannange tunuulira mbwe ebyenfuna bikkirira ku sipiidi ya waggulu nnyo ate nga kigambibwa mbwe abalokole babuzeewo mu Amerika yonna tebalabikako bannange kino kiva ku ki baganda bange tunuulira mbu kino kituuseewo mu nsi yonna manyi Matayo 24:3 egamba mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwawo okutuusa bino byonna bwe birikolebwa baganda bange ebintu bino tebijja kulema kubaawo nga kigambibwa nti Avanti Corporation erina chipu gyekoze tunulira ba Avanti balina kachipu ke bakoze nga bakateeka mu mubiri gw'omuntu kalina idea ey'enjawulo buli muntu akafuna abana ennamba ey'enjawulo ebeemuweereddwa naye nga kali linked ku 666 era nga kagenda kuyambako ensi mu kukola gavumenti emu tekikafaayo oba oli mu China oba oli mu ki gwe kasita okafuna kiba kyangu okukufuna bakukomandinga mu lulimi lwonna lw'oyogera gwe n'obeera nga munnaye muwulizaganya mu ngeri y'emu eno bagiyise the mark oba the rise of the antichrist ekitundu ekirala tunuulira owooluganda nabagamba luli kakiipu ne mbagamba bakakola balina ebigendererwa beerimbika mu covid tutandise tugenda maaso tutandikiddewo Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero ng'akyali wala sambyako nga kirabibwa ng'ensi eguddemu akatabanguko si katono embeera ebintu byonoonese nnyo omuyaga tegubadde mutono ogutuuse wano ku nsi nga bagamba Avanti Corporation balina branch mu Bangkok e Thailand naye nga balina omulwadde waabwe gwe babadde bali kukolako operation okumuyingizamu okumukolamu implant ya microchip
okulaba enkola yaayo. Balokole bino mbibakolera kubanga saagala bino bitukwekebwe mu mulembe guno gwe tulimu. Bayibuli egamba nti omanyi tetuyinza kweyisanga batamanyi enkwe za Setaani. Sitaani kyasinga okukubira abantu butamanya. Bayibuli egamba mu Hosea 4:6 nti abantu bange babuze naye ng'ekibabuza kubula kumanya. Kati bwe tumanya bino ebintu bituleetera ffe okuba n'amagezi mu ngeri gye twekuumamu. Nkutegeeza nti mulokole topapiriza buli kintu kyonna kikola bambu.com. Aya twerekedde ku Bikulirwa sura ya 13. Tandikira ku lusooka munnange ojja kubeera ng'olaba ate nga tugenda kukigatta n'ekya Matayo 24. Tunuulira kati nno tannaddangulu naye awulira balina ebiragiro bye bamuwa, alina ebiragiro byafuna. Ate ne ku ekyo alina omuntu omu gw'ajjukira mbu yali brother we ng'alina ebigambo yali amugamba edda. Tunuulira abigattagatta musajja we tannaddangulu naye nga kirabika muganda gwe yali amugamba musajja yali mulokole ng'agezaako omubuulira enjiri. Tunuulira anti kyoba omanya buli muntu ali ku nsi kuno alina omugaso Katonda gwe yamutondera akole. Buli muntu alina okuzanya paati ye. Tukolere Katonda mwana gwe. Ebiki byoyogera gwe anti olino kato kitegeera nawe olunaku lumu olikitegeera gwe muganda wange. Ebyo si byagala. Gwe olina Katonda n'eddiini lye ebyokkiririzaamu ebyo bya Yesu byebyo naye ebyo bikuyamba bikuyambe okitegeera naye nze tanabeera mu kkoma ebyo abijjukira. Naye nga muganda wa mugambe nti tulina buli omu ali ku nsi kuno waliwo ekigendererwa. Manyi Bayibuli egamba mu Baluumi 8:28 nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda ebintu abibakolera ku lwa bulungi kubanga bano bo yabamanya dda era ng'alina ensonga ye lwaki yabamanya dda n'abaawula. Anti gwe yadde ne bamugamba munaaye oyaniriziddwa kyoba omanye toli muntu wa bulijjo gw'osobola okufuga ensi eno yonna. Biki byoyogera? Kyentegeeza nti kino ky'okuba ng'ozza engulu ofuuse muntu atali wa bulijjo ky'ogamba nfuuse Superman. Nedda tofuuse Superman naye ekintu ky'ofuuse kyonna kya waggulu nnyo kubanga omulimu gwe tubadde tukolera ebbanga gwanvu gumaze ne gubeera successful mu ggwe ne gusucceedinga. Anti mu Berlin wagenda kubeerawo mu wiiki ejja samoni ey'amaanyi era ng'ensi erindiridde okuwulira ebiva mu kino kye twakoze era eyo chipu gy'olaba erina amaanyi agatuconnectinga ng'ensi. Era tugenda kuba nga tukulinnyisa ennyonyi twagipangisizza dda esobole okuba nga otuuka bulungi mu Berlin. Egenda kubeera olukuŋŋaana olw'amaanyi naye ng'ensi eyindiridde kulaba ekyo kiveeyo. Katudda mu Taka Industries, waliwo Taka Industries. Omukulu ali ku kamera ayekkaanya byonna nga bitambula mu nsi. Abazannya abali mu buseegu bali mu buseegu, abakola bizinesi bali mu kukola bizinesi. Mukulu abirengera alina gwe yalagira bamuyite. Yegale Daniel Zimunyiivu bamuleetera omukulu. Tunuulira ye Taka mugagga muzibu ye nannyini Taka Industries. Baba basajja bagagga anti onetaaga ekituufu ekyo. Anti wawulirako ebigamba nti nze kuba n'amazima n'obulamu babiwulirako kate nali mu Yokaana 14:6. Ono tabitegeera galo Daniel sibimanyi ebyo nze naye nze kyemmanyi olina ensonga ey'amaanyi lwaki wampise nti ye tunuulira manyi abantu balina endowooza yadda nnyo naye munaye bikola naye nze nazudde waliwo engeri nnyingi ze nsobola okwogeramu ekigambo kyekimu ekyo kikola amakulu gy'oli enkyukakyuka naye era kyekikola obulamu. Abantu balina okuyiiya engeri yonna gye basobola okutegeera nti babaawo. Ekyo tebikola mu ngeri ate bwetu ggwe gw'obiraba ebintu bigenda bitabuka ate. Abantu bangi nnyo amawanga mangi ne ssente nnyingi nnyo tulina okuzigatta naawe ensi ebeera emu. Tunaatandika ty okulwanyisa enjala n'ebbula ly'emirimu n'obwavu ng'abantu bakyalina ssente currencies nnyingi. Ensi eri mu katyabaga. Abantu abanaddiini bagamba mu ekirayika ensi etuse ku nkomerero ate abalala balinda omulokozi. Era ensi eri mu katabanguko k'amaanyi nnyo. Era nze nina ekyokuddamu. Njagala mbeera omulokozi waabwe mu mbeera eno yonna. Ebyo si biriimu ebintu byoyogera sibitegeera
nze kyenjagala okukola kwekola omulimu gwe wantumye okukola ngukole bulungi gwe guliwo ogumpisizza wano onsasule sente zange bino mubiveemu anti tekinologi omupya azze microchip avanti gye baakoze egenda kutwala obuyinza bwonna okitegeera njagaledde mu mikono gyange naye nagezaako kugibagulako baagaana okitegeera nze njagala ogenda ogifunira engeri gy'ogindeetera anti nze kasompa omuwendo gwe neetaaga nkugambye ojagenda kumpa $50,000 egya $. Ekyo kitono nnyo nja kikolako genda okola omulimu tunuulira tino baakola omukago okulaga nti kyajja kikola $50,000 egya $. Agenda akola omulimu okuleeta bulesi ka microchip ono yenge ekintu kiwedde ekyo tujja kusigala nga tukwatagana zoga omulimu okumusasula busasula yegale Daniels baamuyitanga mangere mu firimu za jingo aya tugenda mu maaso tunuulira kano kako kutegeeza omusajja mbwe ayagala abeere omulokozi w'ensi kikyategeeza baleeta enjala n'eruma abantu ne bakweka emmere ne baleetawo obwavu bungi nnyo kati ye n'ajja nga solution eri nti tugatte ssente tugatte banka ebeereemu tugatte kino emmere tubawe ya bwerere ng'okasofuna chip ne maaka nga biri kimu kiwedde abantu bajja kumwagala mbeere nga mulokozi omanyi nabo gamba omuntu wakumma okulya abanga akusse omuntu wa controlling emmere aba agenda ku controlling directly sebo jangu tukusikaning bamusikaning tunuulira omuntu wa controlling emmere aba ayagala kufuga yensonga lwaki n'abaleeta covid baagamba oba tolina covid gundi tukugoba ku mulimu nga togirina genda mu katale kukola kati nno twadda mu nnyonyi sajja watu bamugambye agenda Berlin kati waliwo amumanyi Mr. Tana nsanyusa okulaba oli otya kiraka bamanyiganyi tunuulira batandika okunyumya emboozi ngenda ku bizinesi ezimu naye mu Berlin kati kumbe noono omusajja tamanyi bulungi gwanoonya tamunamutegeera kimala naye nno ennyonyi yemwagiri nnyo kuba bamugambyeko bamulumiddeko olugambo alina okuba mu microchip agitwalire abataaka industries Mr. Taaka agyetaaga tunuulira naye baliwe bamuyita omukyala yajja asibule Tana n'amulekawo banaye wadde oyumya naye omumanyi nga muntu mulungi si mubi tunuulira ono gale Daniels gwanoonya tamutegeera neno yamuli wano naye mbu bamugambye waliwo omuntu alina chip tunuulira naye nga kyatamanyi nti na chip ate eri implant bagitadde dda mu mubiri gw'omuntu omu mbu ye yabadde implant egasoose okubeera successful tunuulira anti bannange kijja tutwalira ssaawa 12 okutuuka mu Berlin katusubire mujja kunyumirwa empeereza zaffe mu nnyonyi muno nga mutuuka bulungi nnyo munaye sirinyangako mu nnyonyi naye ababeerayo abatambulirayo ko bajja nabagamba mubeeramu customer care ebeera nnungi nnyo tunuulira akati munaye attendant yajjanga abuuza abantu kye baagala okulya manyi bagamba ebyokulya biba byabwerere babibasaavinga tunuulira ono yajja n'atunuulira ono nga saawa si ya bulijjo n'amanya nti eno ebikolebwa b'Avanti Corporation n'amanya nti like musajja mukulu mu Avanti si wa bulijjo ye dokita yakoze operation yokola implant oba okuteeka microchip okuteeka ka chip kalinga ka computer katono nnyo akateekebwa mu mubiri gw'omuntu era munaye kaba kalina CPU nga kasobola okubeera nga kayisa information naye ate ekyembi kaba connected kuggwe kati ono yajja aleetere ba captain ebyokulya ono yamuwa mpeta ayagala kumupropoozinga bannaye nga kirungi okubanga okampadde ate ddi bannaye wabitandika ddi bino simanyi nnyo bingi naye ekituufu kiri nti kyewomanya nti ndi musanyufu njagala ntwala omukisa guno okubanga kireka ayagala ono omuwala amufumbire munnange tunuulira kyewuunyisa nno nga ate bino ono abirowoozezaako lwaleero anti munaye tayagala kusubwa mu kisambu buli mukisa gwafuna tayagala agusubwe anti munaye kyoba omanya nti tayagala kusubwa mu kisa gwonna guno omwezi we guggweera tunuulira apropose nze eri omukyala ayagala kumuwasa bino byonna birigenda mu maaso ng'ennyonyi eri mu bbanga etambula batugabe kijja tutwalira essaawa 12 okutuuka mu Berlin kati Mr. Tana yajja anyumyeko noono gw'amanyi oli otya kati wawulira nga erinnya
Nabanya sokoleke. Tunuulira. Awulidde erinnya nga waliwo gwe bayise Tana. N'amanya nti ate kirabika y'oyo omuntu gwalina okugjako kakiipu. Kati alina ttiimu ye gy'atambula nayo bamuyita Galadanis naye beetegula baleka balina gye badda oba baagala kugendako mu manju sinnategeera naye nga balina emupango gwabwe. Tunuulira anti tumbulira nti gojja kukolawo ok'enjawulo. Tunuulira amo naye mutusonyiwe mutugenda tufa tugende eno ono yeewuunya n'agamba kikino abasajja bonna ne bagenda omulundi gumu balina bye bawanyisaganya wano. Tunuulira bajja bayingire beesooge gye beesooga kiki kino bannaye kiki olina kiki mulinawo kati ono yajja abayingirire mu boosi ng'ate banyumya. Tunuulira So, you and your buddy over there take this route often? My buddy? Yeah, excuse me. tunuulira Sure you do. Guy over there sitting right behind you. naye nga nabagamba bannaye ku mulundi guli nali mbalabula ne bagamba mwegendereze bano abakola ebintu ebyo balina ebigendererwa. So tugenda kusigala nga twekkaanya ensonga eno gyeggweera ebintu bano bye bapanga eyo munda twagala tubibaleetere mmwe abapoliticiani baffe abatuteeseza muteese ebintu nga ku luno mulina reasoning so si kumala gagoberera kubanga munnaye mwe bali be ba super power muyingiza abantu mu bitego oba mmwe abantu mbalabule mubeeko kye mubuzibuka amaaso. Kati nno bano balina kireka omuntu gwe bateega ate nga bamutegedde yono Mr. Tana I'm Jody, by the way. yajja amubuuzeeko anti nze Tana So, you guys... anti gwe okola n'avanti si kyo You and your buddy over there that keeps looking over the one... yanja akitegedde mbu no omusajja alika ava mu avanti tamuddamu bingi know when people are hiding. anti munnaye abantu bagenze ne babulawo bitu webitewo ebityo What are you, gwe kiki oyonoonyerezaako kwegamba yayagala amujejjemu emboozi naye nga no Tanalayika tayagala kumuwulira nnyo bingi by'amanyi. Tunuulira naye nga bano abasajja ababanda bayiseewo dda n'ebintu byabwe batandika okupanga okukola emitego gyabwe balina pulaani zaabwe nga we zirina okutambula anti bitambula nti kale dakiika zijja kuba 5 zokka. So you want to know how I know anti oyagala kumanya nategedde nti anti okola n'avanti dying, Jody? your buddy's... anti nalabye mukwano gwe nalabye essaawa ye Monty's top 20 executives were awarded an $80,000 Patek... nga ssaawa And your buddy over there? ya bbeeyi nnyo ng'ate bavanti abakungu bye babeera nazo ne mmanya nti naawe alayika okola n'avanti You need to get yourself a hobby. anti ndowooza wandigenze n'ofunayoko kyokola ekirala ekinaakusanyusa onveeko The point is, I know that the G20... anti nze kyemmanyi eno samiti gye mugendako mu Berlin that Avanti is supposed abavanti mulina bimwagala okuggusa ng'era bikwatagana ne microchip. to be where you were going. Yamutunuulira okay taagala kubaako byamunyiga nate naategedde kyayokolinako kituufu amugambye ku samiti gye mugendako mu Berlin mulina ekintu ekinene kye mwagala okuggusa. Tunuulira Hurry up, Jerry. ababanda bagenda mu maaso n'okuteekateeka pulaani yaabwe nga walina okutambula ennyonyi ye eri mu bbanga ekyagenda mu maaso. Tunuulira kapiteeni agenda So, Cap, where did Captain, you get engaged? digwafuka wakola ddi engagement Singles anti twalogenda ku muzannyo gwa volleyball we're in the gumu back of era twali tukomawo nze ne mproposing eri mukyala wange kati era kati namuwasa ono yaseka You know, Jan, naye okimanyi nga Jane mulokole nkimanyi how you gonna kati handle that? ekikutwalawo Yeah, I know. I guess we kale omanyi kale tetubyogerako nnyo ebyo kubanga mulokole you should talk. nedda nawe mukisa gwo osanga Katonda ayinza okuba ayagalirawo olokoke nakirowoozaako kale tabiwadde nnyo nno matu osanga n'omuntu omu Katonda ayinza okukonekitera ku muntu omu nga ayagala kulokola gwe And get me a naye nange oba ogenze mufumbire kale ndekerayo ku ntangawuzi nja gyetaaga. Tunuulira kapiteeni kati nno kapiteeni omulala ye mulokole omulala tannalokoka munnange kimala era tabyagala bulungi ebyobulokole naye mbwe omuwala gwayagala okuporopozinga okuwasa gwe yawadde ring kigambibwa mbu ye mulokole kono yasigala amulemerako banaye It's really good. tuki Our financial system
anti kyoba omanya nti system bano bennyini basudde economy y'ensi yonna mu bugenderevu nga European Union naye ekiri emabega ne United Nation UN nabo bakiri emabega baagala mbafune omukulembeze omu bagatte ensi ne sente zibeere kalensi emu nga boogera lulimi lumu beyogera nga sibitegeera gwe bano bye bakikola mu bugenderevu ensi efuke ng'entabufutabufu bwe bajje nga abaze okugitereeza bajja ne baleetawo chaos baleete solution wala osomeko ku bayibuli anti buzibu naawe tosomako bayibuli bino bayibuli yabiyogerako dda bayibuli eyogerako nti ku biseera by'okuyiganyizibwa bijja kubaawo tobisomangako bana ebyo ebiki bino byoyogera naawe ogamba otya naawe tobimanyi wadde kubanga nze mbeera mu bintu ebyabuliwo ebintu ebyo bayibuli mbeera mu byendabako bino byentambuliramu bulijjo naye nno kyatamanyi nga ne bayibuli gye bamugamba ate yabuliwo nnyo bano bagenda bawanyisaganya emmundu na buli kintu kyonna baagala kutta omuntu omu ayitibwa Tana mubamuggyeko chiip bagitwalire Mr. Taaka abasasule emitwalo gyabwe 5 egya $, kano baagala bakakole mu lunaku lumu lwokka olaba abayaaya ababanda bannange tunuulira bannaye ate oze neeno mufumbiro anti munaye badde njagala kufuna kakaawa n'okutwalayo ku ntangawuzi eri ono yabasanga bannaye muli mutya tunuulira naye nga abooluganda abakola bino balina ensonga zaabwe era biba bigenderere temulowooza nti byava eri bino bibugwa bugwi mu covid n'avaayo kati solution nejjamu tukole vaccine nti byagwa bugwi abasajja balina ekintu kye baagala okukusa microchip kaba ka computer nga katini nnyo era nga bakasobola bakateeka mu mubiri gwo baagala kakwatagane n'obwongo bwo kati omugaso gwa kudisiko oba kucyankalanyayo decision oba eyo power yo gy'okozesa gwe okusalawo ng'otuuka ekiseera ng'obeera programmed nga wolaba robot for example ntunuulira omuwala nga tolinamu kikugaana kugenda wa muwala ate nga n'omuwala oyo naye talinamu kigaana mulenzi oyo musajja n'omusajja temuwaawo kikuwakanya kulya bisiyaga owulira bulirizi nga komando egamba mulya ebisiyaga nga kyemulya wempulira kutta muntu kumutemako omutwe teriye kugamba obeera programmed nga tolina kusalawo ne 666 egenda okutuuka nga teri awakana musajja Tana yajjukira bamugambye nga yakadde engulumbu kiti ekyabaddewo ofuuse omuntu ow'omugaso nnyo mu nsi eno anti kyoba omanya ntegedde nti bakutwala mu Berlin ava nti erina puroguramu enene gyeyagala okukola ya bizinensi mbu naye ngaebintu bitambulira ku ggwe tunuulira nabigattagatta tabitegira ate bamugambye mu bino bikwatagana n'ekyawanika mu kitabo ekyokubikulirwa sula ya 13 mubaagala kugatta sebenseebe ng'eyogera lulimi lumu naye nga chipu yegenda okubayamba kati kino ekintu bannaaye abooluganda simanyi digital ID simanyi ebitaba kuteeka mu mubiri tunuulira anti essanyu lyendiko bampadde empeta bagenda kumpasa kituufu bannange kyengenda okukola baaseka n'okuseka baneeno tunuulira ninayo ekirango yajja kutegeeza abantu mu nnyonyi tubagamba naawe nti bagenda kumpasa anti munnaye tubuzaayo fuuti 3,400 okubeera nga tutuuka gye tulaga kyenjagadde okubategeeza musigale nga mwetegeka mbwe olugendo gye balaga babulayo fuuti 3,400 okutuukayo olugendo luba lukyali luwanvu munnange kumba babanda bo bakyali eno balina ebye bafulukutana balina bye bapangapanga manyi sitaani mulimba muyaaye abagamba we muggula oluggi eri sitaani n'abayingira abafuulanga ye Yokaana 8:44 Yesu we yabagambira nti kubanga muli baana ba kitammwe sitaani manyi ne sitaani naye alinayo abaana be munnange naye munnaaye oleme kubeera ye Yokaana 8:44 bayibuli ekyo kyogera tekitukweka ate nga era bayibuli egamba teri kitali kituukirivu kyonna ekijja okuyingira mu ggulu tunuulira baaleeta ebyuma ebijaaminga baganda bange njagala wekkaanye bano abakola chip baagala buli akafuna abeera connected in other words abeera online era kano akantu kabeera nga kali computerized munda mu ggwe ka trackinga wooli kawulira byoyogera
kasobola okudetectinga okugamba okuinterveninga ensalawo oyo kyekikulu. Awo basobole okuyingiza ensi mu bugwagwa bwonna obwa buli kkala, buli kujemera Katonda kwonna okwa buli kkala. Kino kipange ate ekikwewunyisa abasajja bagagga nnyo be bakiri emabega, bagagga nnyo. Wano batuletedde bataaka ne baani naye ogenda kwesanga nga abasajja nga ba Bill Gates bakiri emabega wano. Bagagga n'okusinga bano bataaka be tulabye mu firimu ya leero tunuulira. Ba Elon Musk. Aya. Tunuulira. Baganda bange bino njagala nzijeyo ebintu ebyekwese mu bitegeere. Mumulowooza nti ebintu byagwa bwe COVID yagwa bwe bwatyo. Ebintu byali bipange. Mwewuunyeeko kiki kyali kigudde mu nsi negaana okunoonya eddagala negamba mu kifo ky'eddagala tunoonyeemu vaccine. Anti buli kintu kibeerawo ku lw'ensonga. Obulamu bwaffe bulina omugaso, bulina ekigendererwa lwaki Katonda yatusindika ku nsi. Buli muntu yalijja ku nsi Katonda alina ensonga lwaki yamusindika ku nsi. Abo mwasindikibwa ku nsi kubuulira njiri, abalala kuyimba music z'abantu eri Katonda, abalala kuzannya firimu. Nange nzikiriza kino kikyandeeta ku nsi okubabuulira ebigambo bino mmwe mulokoke munywere muve mu bulimba bwonna obwasitaani bw'abatega. Tuwoba obikooye wakirikisinako n'okwata bullet ne weekuba n'ofa n'ovaawo ebintu ebyo by'okukkiriza kagamba nga ajereegereza bw'atyo. Naye nga jjukira brother yali amugamba nti buli muntu alina omugaso. Kubanga Katonda ajja kusalira ensi yonna omusango. Era ekyewuunyisa buli muntu Katonda yamuwa amaanyi okukola ekyo kyonna Katonda kye yamuleetera ku nsi okukola. Bayibuli etugamba bulijjo anti munaye buli kintu kyolaba kino kijja kuteeka ku nkomerero. Tunuulira. Anti ono yonna yagaana ebyokukkiriza Katonda naye muto we bambi ye yabikkiriza daagezako okubuulira munne amugambe munnaye akkiriza alokoke. Omanyi nakyenzikiriza nti buli muntu alina omugaso ku nsi kuno naawe bw'oti ogulina. Yensonga lwaki Katonda yakutaasa oleebaako ba bullet eyali alina okutwalamu gwe naye ate yagenda wa mulala neekuyita ku mutwe. Ojjukira olunaku olwo Katonda we yakutaasa. Osanga tunatuukiriza butuukiriza kiki kye walina okukola. Abyewunyanaga naye bayidawo kituufu bullet yali egenda kunzita. Omulokole abantu bafuna accident. Naawe atanalokoka. Mirundi mingi gy'owoonya okufa gy'ojjukira ne gy'otamanyi. Katonda nga akutaasa kubanga alina ekigendererwa kyayagala okole mu bulamu buno. Amazima Katonda teyatondako bantu batalina mugaso. Naye omutuuka eno mwerabira bwerabizi Katonda wammwe. Tunuulira. Gwe ngambadde sikulabye. Olina kye weetaaga kyonna kati n'otamanyi ono akutte pisto. Tunuulira. Kapiteeni yayagala addeyo munda munnange. Nga wali locked. Gamba neerabidde ate entangawuzi gye bantumye kwe kuddayo mu ffumbiro. Ababanda balina olukwe lwabwe baagala batte omuntu omu abawe chiipu bagende bali $50 egya $. Buwumbi buba buwumbi sente za Uganda buba mu buwumbi obwo. Kale tukomyewo. Anti naye kimwewuunyisiza nti ate akomyewo yajja akuba essimu ayite Jennifer okomyewo. Ate Jennifer ayanukula tayanukula. Keka alina byafumba mu ndeyo kangendeyo mukebereko ndabe. Jennifer jukira batugambye mulokole ategedde gwe badde bagenda okuwasa tunuulire. Ku nnyonyi kuno n'ategeddeko abalokole babiri. Nategedde kapiteeni avuga ennyonyi eno abadde munda ne Jennifer babadde balokole. Kati ono yajja kwegamba kiki anti munaye engaged. Kale muwala kyo w'omukisa oyo anti tukola naye wano mu nnyonyi okitegeera. Anti nkuyozaayoza siyinza agamba nti nze nina omukyala naye nze nkuyozaayoza. Essanyu awulira ayagala agambeko buli muntu yenna nga wagenda okuwasa mwana muwala. Tunuulira. Singa naawe buli muntu alokoka bw'atyo wagenda n'agamba ku buli muntu nga we yalokose kiba kyamaanyi nnyo. Yajja akole ebikola byonna alina w'ategeera. Tunuulira. Anti kati bannaye mukole ebintu. Baateekamu sigino gyame ekyankalanya ebintu. Tunuulira. Ono byamukyokinga mu matu kapiteeni. Kwe kukubira munne kwekumaga munnaye gy'oli. Kapiteeni naatera okumaliriza by'atumye entangawuzi nkyagitegeka.
anti finyemu obuzibu mu radio munnange zekyanze zirina engeri zimpa feedback gesitategeera naye nga tamanyi nti ababanda bye babipanze emabega eno. Tunuulira ono dokita ali wano agamba ono ntana yagenze nga takomawo, ono asigala ali wano alinze. Tunuulira yeekengera n'agamba wandiba waliwo kitali kituufu. Abasajja bakola bino babiteekamu ssente empitirivu zisinga ne triliyoni za $. Anti ono yajja n'amusanga kireka amumanyi. Anti kyensudde waliwo obuzibu kireka amanyi gwamba alayika mu poliisi. Anti wekugamba nti tewenyinya kyoba okola mbeera steady. Tunuulira anti sebo tufunyemu obuzibu sebo njogeremuko naawe dakiika gwendowulira buleti yavuga kiki waliwo buleti evuga anti mumuziize tebakitegede waliwo omupoliisi bamutirawo bano babanda ono tana wabirengera ng'ennyonyi etabuse ayayayaya buleti zatandikirawo ovugira mu nnyonyi ono kapiteni amukubye okugulu. Tunuulira mwena kutaka tedi yenyenya enyonyi bagiwambye ababanda bagiwambye omuntu ayitibwa mu banda bamuntu muzibu nnyo buli muntu yenna asigale mu ntebe ye teyenyenya temunfunamu buzibu mmwe. Ne dokita yagamba kiki kino kyendaba yamugamba tana sooka olye kavaalya ali simanyi labalatole. Tunuulira naye nga bano bakikola baagala ye abawe ciipu etuuka n'okulwanyisa abantu weetyo. Buli muntu yenna atubuulire ng'ali safe. Okay. Tunuulira ayagala kuyingira mu control room. Mwena mwangu mwetereze mwe abali eno mudduke mangu mudde munda n'abafastikera sebo balina okubajjayo eri byakusaaga wano ennyonyi eri mu bbanga anti agamba kapiteni tagula luggi. Tunuulira anti kireka tonantegeera bulungi tomumanyi kwekwogera ne banno babakyaliyo. Tunuulira gwe banoonya balabika tebannamulabako akyabalemye okufuna. Tunuulira ate nabadde manyi kijja tubeerera kyangu naye ate nga kikalubyemu tekiringa we twasuubidde. Kati yajja n'amusamba mu kiwundu nawulira obulumi nga bumutta wenze wawesootinga ojja kwogera bye twagala okwoyogere. Kati n'ennyonyi eguddemu akavuyo. Tunuulira abantu babakyusa babazze gye baagala gye babatwala gye batabaagala kye babatwalayo ate bayinza okukiwulira nga gye babadde tebaagala kati gye bawulira gye baagala kati gye mumugenda ate mba temunnatuuka gye bataagala ate ne bajjukira nga balina gye bataagala ate nga gye baagala gye mugenda. Bayinza okwagala mwebake ne bajjukira nga mulina okuyimirira bwe batyo. Ababanda kugambye ababanda nagamba nti ndi mubanda n'omusaasira bannange. Tunuulira tunuulira amutiisatiisa nti watayogera kugamba kukonvisinga kapiteni agulewo sisita we tasobole kubanga asigalawo. Tunuulira kapiteni tuwuliriza bulungi kino kirengera eyo emanyi okuba olugi negenda kulublowinga lufulumeyo naye nkuwadde omukisa ogulewo era munakyo bwomanya nti wenakikola kino olugi ne libanga lukutuse tekigenda sobola tuwanirira ffenna. Kitegeeza abantu bagenda kutandika okufa wano nga ennyonyi efunye akabenje. Isobola kisaagala kuwalirizibwa kuba lujja olwo mala gaggulawo. Kapiteni yagamba Mukama Katonda gwabanungamya sigenda kuggulawo naye nga no buleti yavuze yamukutta akabedo. Tunuulira
tunuulira kati nno nyaga wansi tunuulira waliwo yena gwe muzudde nti nedda tulina gwe tuzudde tekisoboka yali nnyo ennyonyi eno namulabye ng'abulirawa tekiyinzika ekyo nammwe muleke kumpanga bintu wano tunuulira genda olabule batenda nti babuuze ke twagala okuwulira babaleeta tunuulira waliwo ekifo kyonna ku nnyonyi kuno omuntu omu kwayinza okwekweka mbuuza waliwo ekifo kyonna mu nnyonyi kuno omuntu wayinza okwekweka sirina we mmanyi walala tunuulira anti sebo tunoonyeza tubaze buli muntu yenna ali wano naye nga omusajja tanaye akyabulawo amiisinga kapiteni anti oyogera na kapiteni ani ono anti nze omuntu awambye ennyonyi yo tunuulira sebo naye ayogera ng'omuwambi ennyonyi bagiwambye tunuulira kati nno waliwo tana gwe yalwanagana naye wano naye tana aleka si mwangu musajja mulwanyi wuyo balwanyirwanyi amuwangudde anti kyebamanya nze kapiteni era nkyali mu mitambo gy'ennyonyi eno labika osaaga ggwe tunuulira anti saagala muntu yenna alumwe tunuulira anti teri muntu agenda kulumwa just neetaaga okyuseemu bukyusa ekintu si kinene tunuulira tunuulira tino kapiteni ekyaka ebintu si birungi tunuulira anti gwonaakola bwotyo ojja kumpaliriza okutta buli muntu yenna omulala yenna ogenda okulaba nga waliwo abaguddeyo ne bafa wamanya munnaye ebeera si nnyangu nongera kutta wano yamusamba busabye nga tomalira budde tunuulira ino bano baakaaba amaziga mangi nnyo yesoke bannaye sekendi wezaggwayo omusajja watuttana yalina okuvaayo gye yali yeekwese tunuulira yalina okuvaayo najja nga tayagala batte atenda nti kirabika bamanyiganyi nnyo kyogamba gwe abadde annumya guno omutwe gwonna yamutunuulira tamutegeera bulungi kyogamba olina akaso mpa akaso gwoba gwakalina ate mubuuzabuuza nze wogaana ng'ono mumukuba jukira amanyi ntasobola kumulumya tayagala bamulumye kati atiisatiisa ono nti nja mumukuba yamuwa munaye kye yamuwa abamukuba tteke n'amukuzikiza n'okumuzikiza gwa akabedo ayayayaya kati gwe bamuzikiza bino bye bimugira mu bwongo ajjukira brother we yamugamba nti buli omu katonda alina omugaso gwe yamuleetera ku nsi ajjukira ebyabaddewo emabega wonna ng'alaba nga bomu ezikubama masasi agavuga ajjukira we yali abuuza dokita yamukolako operation nti kyogamba kati nfuuse superman ne brother we yamugamba nti munnange buli muntu alina omugaso katonda gaba yamuteera ku nsi okukola najjukira n'omukyala bye yamugambye nti bano ava nti baagalamu bakolewo omukulembeze abeera omu nga ya controlling ensi yonna era nga microchip egenda kubayamba nnyo mu kukola kino eno chip egenda kuconnectinga abantu bonna mu nsi yonna tunuulira tunuulira bino byonna bimujjira abijjukira tewagenda kubeerawo communication barrier mbu tewajja kubeerawo kwetaaga kumuvuunuza akuvuunirira oluchina oba olujamani oba olulimi lwonna bagenda kusindikiranga information ku bwongo obwo gwe n'okusalawo nga tolina kusalawo kw'amaanyi ng'oli programmed nga robot tino we yamusamba n'ajja n'amugamba Mr. Tana
anti munnaye sisobola kuzola kyandeese wano anti obusibuzibu bwange mmanyi nti gwakirina kyennoonya era tonzanyirako okakasa era we sikifuna kyandeese wano ntandikirako ono omukyalo okutta kati buli muntu yenna omulala mutte kale lindako okubatta tunuulira mmanyi kyonoonya nkirina naye ate tekiri mu migugu gyange era tekiri ku nze lengera enkovu eyo kiri munda mu nze ddamu byoyogedde nga sibitegeera kyenkugamba kano akantu kali implant bakanzimbiramu munda bakateeka munda mu nze naye ate atabitegeera ate awo nga kisinga nako kirungi kati kyengenda okukola tumukole tuti ono tumutemeko omukono tumutemeko anti tunuulira kati omudokita kwe kujja n'abagamba mbekuba mmwe sandikoze bwe ntyo ekyo sande kikoze gwe ddayo emabega tonzanyirako anti nze nkola ne avantira nze yakola ku implant eyo okumuteekamu kyoba omanya nti yeka omuntu gwe tusoose okukikolako n'abeera successful okayingiza anti okifunye mu bukyamu okugamba mbu mumutemeko omukono gwe kyoba omanya eno chipu eri biometric ekolera mu musaayi gwa muntu bikwatagana na mubiri ne biryoka bikolwa era gwe mukola ekyo ensobi ne mumutta kitegeeza muba mukafiiriddwako n'enkola yaako anti we mumutta kitegeeza ne chipu erino kyatinga down tegenda sobola kukola temwagala era nze ndowooza baba bapangisiza kukola mulimu naye temunategeera bulungi kye mulina kukola babadde bafunye edda n'akasomo bamusalemu akantu bamusitule tunuulira dokita kwe kubagamba kiti tekijja kukola kano kakolera mu musaayi gwa muntu omusaayi guno gulina engeri gye gukayambako connectinga ne muscles ne nerves ku bwongo kati ate we mumugamba mumutemeko mugenda kwesanga nga kakyateze down nga nako tekalina blood supply olaba artificial intelligence weetuuse omuntu nakuteekamu ka computer naye nga kasalawo engeri gy'okolamu ebintu byo tunuulira akati nayogera ne kapiteeni alina ebiragiro ebipa byamuwambu agule ennyonyi agitwale mu kifo ekirala kubanga agamba yafunye edda kye yeetaaga kati talina kyafiirwa ne waabuukamu andi kyo kyoyagala nkole kyenkugamba njagala okugula ennyonyi eno fuuti 50,000 weebadde erina okugwa ali kyongamba nga sisubira nti kijja kusoboka tonsaagisa gwe ssebo aganza okupima kirabika embeera ennyonyi gye yayiseeyiseemu dda n'amafuta agasigaddemu tegabasobozese kugiwugula mitaazi 50,000 kati ono kyatayagala kwe kubasuula mu baliini kubanga baliini we banaatuukireyo ono ttana ajja kuba alina obukuumi bwe bateeseeyo ayagala basuule mu kifo ekirala kati keyawamba ennyonyi tuneyamukuba akaama tunuulira naye nga wetwogerera ttana ye bamuwambye bakitegedde mu kye bamwetaata kiri munda mu ye tebasobola kukimugjamu yensonga lwaki bugundi beerimbika mu vaccine bukibaka kuyingize munda naye nga bibuli eyogera ku nkovu tunuulira naye nga eno si yo 666 naye nga kikuteekerateekera 666 nkugambye basalirawo awo engeri gy'olowooza omuntu omu yasalawo ebirooto by'oba oloota omuntu omu yasalawo ebirowoozo by'oba olowoozaako mukimanyi bulungi nnyo nti ekintu ky'olowoozaako ogenda okwesanga nga ate omaze n'okikola nze wendowooza nnyo ku kagaala akamu ngenda okwesanga nga ke kagaala kenjagala ako kabooya akakugira mu bwongo buli kaseera ate ogenda okwesanga nga munnaaye kwe wafumbirwa oba kwe wayendako so kati wekwagala okuteekawo okugwagwa wala kusukke mu nsi baagala abali b'ebisiya gabeeyagala bweyagazi nga babakontrolingira mu bwongo kino tekijja kwetaaga interpreter mbw akubuulira oluchina akubuulira olukolombiya akubuulira olulimi lwonna lw'otaamanya nenda kasaka kuyingira munda nga muli connected kye bayita mbw ensinga eyogera olulimi lumu tunuulira ate nno gubeere musango nnyo omuntu okugaana ono yajja agimutunuzeemu alowooza kyeka bamusaagisa nnyo ennyonyi ye ekisigala ekyagenda mu maaso asabye pilot bagiwugule tunuulira musajja watu pilot yafunye edda ebisago awulira atandise okunafuwa mwena bagambe tewe wano kwogera mwogera ki wano mwogera ki
Ennyonyi eguddemu akacyankalano bannaye kiki kino mukakkane mmwe temuleeta wano tagali mwagala kulwana. Tunuulira Gale Daniels yakulidde okuwamba ennyonyi ya leero. Ekiro kimu agenda funa $50,000 eya ddoola agabireko banne. Anti munnaye olugendo lutabuse ebire birabika bitusemberedde ennyonyi ntandise okukaluba okuyitawo. Yali amubuuza atuusewa mu kuwugula ennyonyi nemugamba munnaye birabika bitabuse. Anti mugezeko explosives muziteekewo nnyo waagazaako kola ekyobusiru mu bwatule ennyonyi wakiife tujja kubuukamu. Tunuulira tebalwana ennyonyi ereme kutuuka mu bbaliini ate baagala batuukeyo nga musajja tana tebamulina kubanga y'ensonga ebasasuza. Naye nange sibitegeere. Bw'aba abuze mugende mu munoonyi nammwe saagala bintu byakunzanyirako katemba abuliddewo ate. Mukireka Mr. Tana tebakyamulaba ate mu nnyonyi. Tunuulira. Bye biki bino? Mr. Tana abuliddewa. Gwe ssebo oyagenda wa? Njagala gendako mu kinaabiro mu kiyigo kwetaawuluzaako. Bambi ngenda kufa naawe mpulira nfa nagambe teri kusituka mbu ogenda mu kinaabiro gwe. Nkugambye tuula wansi. Mwama mwagamba kyo mwayagala genda mu kiyigo. Agenda wa? Ja alagawa. Mu kiyigo. Mansonyiwe naye nfa ndi bubi. Ofa kankotti genda ofiire eddala emagombe. Kati we yakola ekyo kino kyayaya Tana we yayingirira pansi ne zitandika abantu ne bagamba wamma weebale tufunye entandikwa ennyonyi efunye akacyankalanyi nengera osande masavu tasaaga tunuulira bannange chipu yeerese bino byonna abasajja bagambe tujja kufa n'omuntu bullet zitandikwa kuvuga mu nnyonyi gwe abantu beekyaye ssebo tunuulira ogenda okulaba nga bwe explosives bwe babadde bategese nga weebuli kati ono yajja n'amukwata obulago gwe abantu batabuse ssebo bagamba temujja tumanyiira wano mmwe mweyita baani. Tunuulira sajja bagamba nedda tujja kufafaagana n'omuntu naye nga nabagambye no Christian movie mbalengeza biriwo kati ennyonyi bwe bakola explosives bujukira babadde bakipanze mbo babuukemu ate tebabawa mukisa gubuukamu. Ennyonyi yafuna okukyankala neeretera ne pilot warning nti bitabuse tejja kumalako. Tunuulira wulira emiranga nabagambe twagala nnyo genda e Bulaaya akulinnya ku nnyonyi naye weebeera nga first flight yo oyinza okwevuma ennyonyi n'omuzukulu n'omukuutira obutalinnyanga nnyonyi. Era munnange kikukakatako okusabiranga abantu baba balina flight zonna. Weewaawo Jjajja Juli e Germany nkutumidde ne Jjajja Becky ettaki naawe nkutumiddeko nnyo so nga ate Allen ne Agi ne Ruth namwe mbakulisayo Sweden. Weewaawo bannaye kikigenda mu maaso kakati mu kukankana okwo waliwo abantu bangi babuzeewo bangi babuzeewo mu kukankana okwo kiki ate bagenzeewo bannaye bababuzizaawo bana babanda be babaliddewo sitole ki titubitegeera. Ennyonyi kumpi nkalu abantu babuzeewo balengera ngoye balengera busawo byebiki bino abadde wano muliraanwa wange zisimanyi gyalaze nze ndabawo ngoye aba baana baleka balina kye bakoza banayi balengerawo ngoye ekiki banayi kabebi kange bannange ndabawo ngoye zokka nze sibitegeera ki ekituuseko aba baana bakoze eki kirabika bo mwetulisoba ye babuzizaawo naye ate engoye zisigadde zitya tebabitegeera. Bayibuli ekyogerako mu Bakolisi ekisooka essula ya 15 olutandikira ku lunyiriro lwa 50 okukkirira nti mu luliba lutemya lwa liiso in a trickling of an eye tujja emibiri gyaffe gijja kuwanyisibwa tutwalibwe mu ggulu kibayite okukwakulibwa. Kati nno bajja bakonkone captain pilot bamutegeeza buli kimu kiteredde bambi ggulaawo kati tubawangudde ababi tubawangudde ennyonyi eteredde ngalo za captain yaddamu jukira nagambye musajja naye yabadde mulokole ayinza okuba naye taliimu mu nnyonyi. Tunuulira lengera dokita akola n'ava nti be bana bakola zikiipu ajja n'afuna wano ak'okwerindisa. Tunuulira
ono yamukuba bukubi panchi bino bye bamuyingizaamu bino ebya cheap bimuleetedde bino byonna. Tunuulira awulira bimutamye anti binaye bino bikolera kampani nange nze sibikola ku lwange naye nga cheap eyo bwe kyali safe tusobola okukola ekintu kyonna tolina kweralikira gwe tonnamanya bumanya kikyoli nze saagala kumanya kintu kyonna kyoŋŋamba naye gwe omanya cheap yabaava nti esobola okukyusa ensi yonna egenda n'okuleeta eddembe mu bantu wonna bawe emirembe bakole bye baagala okitegeera kyo omanyi kyategeezaamu babawe eddembe bannange nze temwandikira kyakusalawo genda okuwulira ate nga abantu bali kukaaba amaziga mangi eri bakiki nono tabitegeera byebiki ebigudde mu bantu amaziga mangi giri bamiranga na biwoobe agenda okwesanga nga n'engoye z'atenda nti omu tezikyaliwo jjukira twawuliddeko mu ne Jennifer yabadde mulokole balengerawo ate engoye zokka. What did Captain say? I couldn't reach him on the intercom. Tunuulira The intercom broke. nabagambye waliwo ensonga lwaki balokole bokka be babulawo balaba ngoye zaabwe. Piloti w'ennyonyi yabadde mulokole takyalimu mu nnyonyi. Noono omuwala Jennifer baatugambye yabadde mulokole takyalimu. Ate ne bapasenjazi bangi babuzeewo ku ddakiika yemu mu katikitiki kamu ako tebisobola kunnyonnyoleka. Bannange tunuulira kati mwe abatalirokoka bannange zino zibasanze. Manyi Bayibuli ewooninga nnyo nti zisanze ensi. Kati buli wabeera wajjukira ebigambo muganda gwe bye yamugamba mutoowe nti buli muntu Katonda gwe yatonda ku nsi kuno alina omugaso era alina ekigendererwa Katonda kye yamuleetera ku nsi okukola. Sitaani abawugula buwuguza ate ne mutuuka eno ne mukyerabira mmwe ekyo ekyabatonza. Tunuulira naye nga jjukira ono yali yagaana okulokoka n'agenda n'akwatagana n'abakola chiipu kati chiipu baagiteeka mu ye. Tunuulira tebimuvanga mu bwongo bano abapanga ekintu kino baagala babeere ne control center emu balyoke bafugireko ensi yonna. Zanti omulimu gwange gwakubalabula kubanga Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya Ozeya 4:6. Kino ekyatuuseeko Bayibuli ekyogerako bulungi nnyo bakiyita kukwakulibwa. Ekyogerako mu Bakolisi ekisooka ensula ya 15 tandikira ku lunyiriri lwa 50 ne mu Basesalonika ekisooka Bayibuli ekyogerako nnyo ssula ey'okuna n'ey'okutaano. Tunuulira ajjukira nga brother we baamutomera butomezi ne bamutta tabyerabiranga ebyo byonna naye nga ajjukira ebyo buli muntu yenna mweralikirivu era atidde nnyo. Abantu babuzeewo bannange kino tekiri ndi mwana wa Gondi tekiri kwono ye bbaawa wange tekiri ku ki omulokole ye ng'abadde yeekuumidde mu bya Katonda ebya sirias wagenza okwesanga akatikiti kakaddako nga taliwo baalasanzeewo ngoye zaabwe tebabitegeera teri asobola kubinnyonnyola kati ono yabadde mulokole yabitegedde bannaye kino Bayibuli yakyogerako. Bannaye kati nze nsigadde ntya ku bino byonna bye nakolera Mukama nze mbadde mulokole naye lwaki abalala bagenze nze n'ensigala nze bino Bayibuli yabyogerako kinnumye nti nze nsigadde Bayibuli yakyogerako wadde mbadde mbuulidde enjiri myaka na myaka nakozemu ensobi ntono nnyo bannaaye neseenenya naye ate si Katonda yaninsaasiriddeyo mwe abateenenya zibasanze ne bba wange simanyi gy'alaze. Gwe temusoma Bayibuli ne Bayibuli ebyogerake biki byotegeeza nga Bayibuli ebyogerako bannaye nze mmanyi oba yafudde bufi. Katonda yabagambye mu kyawandiikibwa nti mu lutemya lw'eriiso mbu emibiri gyaffe gijja kuwaanyisibwa kubanga Bayibuli eyogera n'egamba nti kubanga gino emibiri egiggwaawo tegisobola kusikira bitaggwaawo era y'ensonga lwaki Katonda akyusa emibiri gyaffe gifuuke nga tegifa. Tunuulira Katonda yajja abazeemu essuubi n'agamba temweraliikirira ebintu byonna biri mu control naye nga bikyagenda mu maaso. Piloti w'ennyonyi yatwaliddwa dda yakwakuliddwa bano tebakimanyi ennyonyi yeevuga yokka. Tunuulira lwaki kino kiri bwe kiti nange simanyi. Tunuulira anti tugenda kukola tutya banaye kinnantwala bbanga kifa okutuuka mu Bangkok. Tunuulira
kireka baagala kukyusa plan badde mu Bangkok. To blow the door. Nze ndowooza ekyokusalawo kyokka tukube bukubi luggi kapiteni waba aganye okuggulawo tulukube bukubi. What do you think? Tumuyita tatuddamu tetumanyi kigenda mu maaso tukube bukubi luggi tulugyewo. Balina ebyuma bye bakozesa ebiblowing oluggi ne luvaawo buvi. Kati bagamba eyo option sitejja kuba nnungi genda kukosa control room ate oluse ennyonyi ekyankalanye. Balina amagezi amalala ge baayiye engeri gy'okulabamu nga oluggi omuntu omu agwa bugweri munda. Tunuulira Put the door in the forward bulkhead. kati yajja asigala amuwe egundi endagiriro. Ono yatenda nti yasigaddewo yagaana okulokoka munne Jennifer n'alokoka. Naye we twogerera engoye za Jennifer baasanzeewo ngoyi nga Jennifer tebamulabako. Kyokka ku ddakiika yemu ne pilot yabadde yalokoka. Pilot omu mulokole omu teyalokoka. Adde nga amugamba munnaye nawe okkiriza olokoke nga Jennifer we yalokoka. Agamba njabirowoozaako mu maaso eyo. Twogerera munne yagenze mulala taliiwo. Can you get in? Ono asigaddewo yakujjukira naye mujja kusigalawo muwa abantu obujulizi nti baatugambanga baŋŋambanga ndokoka neŋŋaana. Looks like we're gonna have to blow the door after all. Naye kali ke twalabye emabega baagambye abalokole baali beepanze kirabika beepanze omulundi gumu ne bagenda ne beekweka mu mpuku emu gye batanazuula nasese ate bwe bagenda mu engoye bazirekaawo. Kale baasigala bamuwa endagiriro engeri gy'abamenyamu okuyingira eri munda mu control room. Ennyonyi wetwogerera yeevuga yokka ate kapiteni omulala yakoseddwa nnyo takyasobola kutuula kugivuga. Ababanda baamukosezza nnyo. Tunuulira naye nga banaye bino Bayibuli ebyogerako nabagamba nti bino ebintu tebitukwekeddwa ffe. Tunuulira anti ekiba kiganye tugenda leeta explosive oluggi tulubandule bubanduzi na bomu. Anti ekyo munaakikola namwe ate mugenda kukyankalanya ennyonyi bintu bikyankalanye bukyankalanye. Tunuulira ono musajja omunene yabadde ofiisa. Tunuulira abaagaana okulokoka mwenna. Jjukira nabadde mbalabula ne mbagamba nti mujja kubamu nabamu nga baali baalokoka era nga baali babimanyi era balema okutwalibwa kubanga baali balokole bano abekkiriranya. Mbeera mulokole ku Lwessande naye ku Mande gye mbeera eyo sibeera mulokole. Abo abekkiriranya abo be bajja okusigala babuulira abantu nti kyawandiikibwa lwaki nsigadde. Abalokole nammwe mwenyweze nga kagenda eri abatali balokole balokoke. Nammwe abaalokoka mukkirize mutambule ng'obulokole bwe bubagamba muve mu katemba. Bayibuli egamba nti akomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde n'olufunyiro. Tunuulira bakyatutenkanya engeri gye baggulawo oluggi control room ekyabalemye. Bateebereza mu pilot yandibanga taliiyo naye nga beewuunya ababanda bakikoze batya kino. Balowooza babanda be babuzizzaawo abantu mu katikiti kaakooba. Sajja omulokole kwe kubagamba bino byawandiikibwa mu Bakolisi ekisooka nsula ya 15 entandikira ku lunyiriri olw'ataano. Mwe emibiri gyaffe gijja kuwanyisibwa tubeere nga tetukyaliwo tugende tusisinkane Mukama waffe mu bbanga. Kitegeeza abo baagenze mu bbanga. Anti bwe kibanga kiganya oluggi tulubandule bubanduzi bannaye tumuwe seconds ntono nnyo agezezzaako nga tebikola. Tunuulira He's running out of time. mugambe nti obudde tetulina nga alwawo ate nawe oyagala mugambe ntya ate anaabutondawo. Tunuulira nze sikyalina option ndala yonna bannange. Baagala kuyiya engeri gye baggulamu oluggi ekyabalemye. Tunuulira Sure wasn't what I was expecting when I was shaving this morning. anti kimunaye si kye kirabadde nsuubira ku makya ga leero. Nange wentyo. Hey, I just want to say thanks for everything you've done. You got us this far. Munnaye njagala okugamba nti weebale nnyo buli kintu kyonna ky'okoze tutaasizza ababanda bali babadde batumazeewo. All those folks. Anti munnaye abantu abo tesi bantu balungi kyoba omanya abantu bakalubo nnyo bazibuzibu. And the rest of us were left behind. There is no other explanation. Gwe kyoba nanti biki bye badde oyogera mbu abantu bonna baatwalidda nti ffe twasigadde emabega. That can do the impossible is God. Anti munnaye kyoba omanya Katonda yekka yasobola okukola ebitasoboka. Kino tebisoboka gye muli tekikola magezi. Naye ate Katonda asobola ebyo mulowooza nti tebisoboka. Tunuulira nabagamba nti omulimu gute Katonda tegujja kuggwangawo era bano be bajja okutegeezanga abantu abalala Katonda byakola. Faith, we can do this together. Anti balina okukkiriza nti tujja sobola okukikola kino kyonna tukiyitemu. I could use a little faith right now.
anti ntandise ofuna okukkiriza kutandise okujja mazima buli gyabadde yagana ebyokulokoka naye wagatagata brother yo beyamugamba noono byayogera nti abantu ono baatwaliddwa mu ggulu eri Katonda kuba bakola Katonda kyayagala banaye bajja babazeemu amanyi ti kati ekintu kikoze oluju lugguse banti baga muzijje mu kkubo bana baadde bazipanzepanze dda mu kkubo nga balina emipango gyabwe gye bapulaninga egy'okuwamba ttana n'engeri gye baba batoloka mu nnyonyi nekireka tebyakoze naye nga omu ku basajja ababadde abalokole abekkiriranye ne batatwalibwa ng'omwoyo omutukuvu tebamulina jjukira embusiiru yokka ekuyisaawo kwe kubeera ng'olina omwoyo omutukuvu atamulina kati bali kuyiye engeri gye baluggulawo fayinale waneeno eri munda kikoze bajja bajaganye bannange kikoze bana bajja sigalawo babuulire abantu nti banayi bayibuli yakyogerako banayi mulokole weeteereze si kubiwulira buwulizi nga bano bagenze gwe wasigadde ate tekiri ku myaka gy'omaze mu kanisa tekiri ku byawandiikibwa bimeka bye wasoma era by'omanyi tunuulira kati musajja wattu ayiseeko atuuse wano awalala baajaganya n'okujaganya ng'ayise ku leve esooka tunuulira ey'okuggulawo oluggi baganda bange naye nga kiipu banaye bayibuli egamba nti tuleme kweyisa ng'abantu batamanyi nkwe za sitaani obutamanya bututuusizza wantu wangi nnyo gwe n'okola ekintu nga tomanyi kubanga tomanyi n'ogenda okwesanga ng'ate oli mu bintu by'otategeera tandika okugezaako okulusamba aluggulirewo eri tunuulira tana ki ekigenda mu maaso ekikyabulawo kwagala nsindika ekintu kyebikkule nsooke mpitewo tunuulira bano baliwo ne batunula butunuzi balaba ekiddako banayi mumpulira ekiddako lindako banayi nti aludde olugi tulubandule bubanduzi tulina engeri endala yabiwulira bye bateesa mu engeri endala yakuwaatula ate bwe babwatula ennyo eyinza okukyankalala mumpeeyo eddakiika ntono ndabye ekyokukola ndoza dakiika 5 ze tubatumuwa bannange saagala kwolona wadde sekendi endala emu onono ye dokita akolera avanti naye se talina kugumiikiriza wadde n'akatono jjukira okugumiikiriza bye bimu ku birabo omwoyo omutukuvu byatuwaffe abaalokoka Bagalatiya 5:22 kirira awo ojja kubitegeera munnange era bw'oba tokirina weebuuza oba omwoyo omutukuvu omulina waliwo abantu nga niwo abanywa buugi abumiramira bubi nnyo asobole okuba nga abumalawo tayinza kugumiikiriza motoka eri walambwa asale ayagala yenyigewo mangu nnyo talina budde tagumiikiriza nze onyiiza nga nkukuba nemanyisa eguyanza ow'eggundi n'eggundi okugumiikiriza kuba tekuliiwo omuntu waatyo mba mmanyi omwoyo mwa Mukama tamulina tunuulira anti munnaye ngezaako okulaba wano babadde bataddewo zi radio jammers zezatabudde ebintu kati ngezaako okubyekkaanya ndabe kye nnina okukola anti bagamba gwe munaabulooyo nga bigenda kugenda mu ttano ate bikyankalanye sisitimu yonna eyo ennyonyi temubwatula kintu kyonna banaye muwadde eddakiika endala 3 ze zibulayo ku ddakiika 5 ze mwatugambye tunuulira agenda okulaba nga wasigaddayo fuuti 3,000 okulandinga bannange batya n'okutya ogambye ki ogambye ndebula fuuti 3,000 obalandinge ono kyamutiisa n'okumutiisa tunuulira agezaako okutetenkanya alabe bambi kyoba tokola todisconnectinga bintu tobidisconnectinga tana mpulira byogamba Mukama nkwegayiridde mpa amaanyi gwe mulundi ogusooka ttana gwasabye Katonda abeeko kyamuyamba we yasaba Katonda jjukira Katonda ayagala tumusabe ayogera mu Zabbuli eya50 olunyiriri lwa 15 nti ompita onkoowole mu kaseera kaako okulaba ennaku nange nja kutaasa era ongulumize kati yafuna amaanyi n'aloka akyusa ennyonyi ebaddeka wansi n'agiwugula n'alwanagana nayo n'agiyimusa ate waggulu
mukukalabina ennyonyi neryoka ekyankalanye jjukira ennyonyi ebadde ejamize ng'ekka wansi egwe wansi ng'ebulayo fuuti 13 kubanga pilot yabadde takyalimu waliwo kyakozaawe n'akikyusa ate agizizaayo waggulu. Tunuulira ennyonyi ya leero bannange, ennyonyi ya leero bannange. Ayayayayayaya abantu bali mu maziga na biwoobe byokka kati ageza kaagi balancing ereme kwambuka waggulu ate weyambuka waggulu ejja kutomera eby'omu bbanga ebire n'ageza kaagi balancing ebeere nga teyambuka ate nga tekkirira ng'edduka buddusi agenda okukiraba mu kireka kibalansinze n'agamba kale nono dokita yeewuunya tunuulira n'abuuza sebe oli bulungi olugi tugenda kulukuba bukubi ebituuse tana totuuse ewa sebo tunuulira munaye buli kyonna kyokola kimanye nti ono omusajja atabuse ayagala kwasaawo oluggi ate wanaalukubisa bbomu tweraliikiridde ennyonyi eyinza okutabuka naye ng'ensonga etusiza bano byonna eva ku kiipu. Leeta akasimu gwe muli kuzanya buzanya ompulira gwe ssebo oluggi ngenda kuluwaatula saagala katembo ono mbikooye. Baganda bange mutegeere ebintu ebibeera emabega gye mutamanya behind the scenes. Jukira tugenda kusigala tukkanye n'ekitundu ekirala kino si kyekigenda okusembayo tujja kulaba n'ekitundu ekirala mulabire ddala eno lwaki kiifu bagifiirako nnyo wee batyo. Tunuulira yasigala asamba jjukira yasabye mukama abeeko kyamuyamba amuwe amaanyi ono yatandika okonekitinga bomuze olujalo kube bukubi. Tunuulira be batalina kugumiikiriza kwonna tandika okonekitinga ebintu bye atandise okubala 1 2 embulayo mu second 3 banaidalindako amaliriza musajja badde asuze wamusaanyeewo bamusaanyawo naye kasaba olugi lweggula najjukira oli kyeyamugamba munnaye nti bera n'okukkiriza nti jjayo bomuze nawe ozabali otadde ku luggi gwe mutima gw'abantu abatalina Kristo beerowoozaako bokka. Kati nno weyaggulawo bajja bamuyozeyoze naye nga sabadde asize wamusaanyeewo bamusaanyawo bwe baloonya kasaafu nawaafunira wokka kiba kimumala tayagala kumanya ku balala baki kiba kitya. Ogenda okwesanga kapiteeni baasangawo ngoye kiki kino ne kapiteeni baalabye engoye zokka kitegeeza kuno kwe kukwakulibwa kogamba ssebo tiyesebo kunabadde mbagamba kati kapiteeni omulala bambi yali afunyefunyeko kugundi ku medication n'alyoka atuula mu control temufaayo yagezaako okugivuga mpola mpola. Tunuulira kati bajja bategeeza abantu nti ebintu bize mu nteeko bannange temweraliikirira bana ki ekigenda mu maaso nga tetubitegeera. Tunuulira anti akusinzira waalaba alowooza mbu banakka wansi wa fuuti nga 13 ennyonyi egenda kubwatuka bubwatusi tebabitegeera ebintu bibatabuseeko ennyonyi ya leero ebadde nkalubo. Tunuulira kugamba bali okutya kukyali mu nnyonyi wali eri naye nga abakola kiipu balina ensonga zaabwe balokole mbalabula si buli kumala gakola buli kyemulowooza mbu kyekituufu si buli gavumenti kyejja okuteesa mbu kijja kuba kyekituufu nze mbalabula. Tunuulira How are we going to get a bomb down through the passenger cabin without anybody knowing it? I can take care of that. kugamba bali wano bali kwegeyageyamu naye nga ennyonyi ya leero si yatabudde dda abantu
yakankanye dda abantu babuzeewo n'akookunywa bakakuwa nga owulire toyagala okanywe. Tunuulira bali ba mu nnyonyi abatambula mu nnyonyi, ababaka bali babeebase, ab'oku maato nga bali mu mmeeri bali batambula, n'abali ku ppiki bali bali ku ppiki, ab'omu takisi bali ba mu takisi. Olunaku ne lutuuka olw'okukwakulibwa. Bayibuli egamba nti teri alimanya kaseera oba ekiro kyonna. Luka 17 tandikira ku lunyiriri lwa 26. Bayibuli ebyogerako bino kijja kugwa bugwi. Abanywa nga banywa, abali ku pate nga bali ku pate, abali mu mirimu gyabwe nga bagikola bali babasanga era basanyuka buli nga bulijjo. Naye omwana w'omuntu munnaye ali basapurayizinga n'akola ekyewuunyisa. Tunuulira. Bayibuli egamba nti wakyasigaddeyo omulundi gumu ndinyeenya eggulu n'ensi. Kagayi 26. Ajja kuleetawo ekikankano ku nsi kuno mujja kwewuunya. Ono yasigalawo nga tebe tafudde Daniels baali badde bamanyi aweddewo. Ono kwe kutunulira enkovu gye baamuterekako bannange. Bye bino byonna. Bayibuli ey'Oluzungu ey'Oluganda egiyita nkovu, ey'Oluzungu egiyita maaka. Tunuulira. Tunuulira. Naye ssebo byenda byo bakugambye mugulu baataddemu kakiipu ako kimanye nga kino si kyabwa Katonda. Kiyinza okuwulikika nga kya bulalu gy'oli n'ebya kiipu bino, naye Bayibuli yabiwandiikako dda nti maaka ya beast, maaka y'ensolo, ke kabonero k'ensolo. Ako kakiipu k'olengera ako Bayibuli egiyita nkovu. Togirabanga nkovu eyo munnange. Tunuulira. Bajja bamulabule. Tana oli wakati. Tulina okufulumya ekintu kino bannange nga full tezinawera 13. Mwagala kugenda wamwe. Bano beeraliikirira. Kirabika ennyonyi efunye okukyankala na si kutono nnyo. Bannange nga babiri nga mukoze ttiimu ensufu yaseka. Tunuulira. Kikyokola bino ebintu byammwe mbikooye, sikyale mu bintu byammwe bino. Mwagala kunyingiza mu bintu bya sitaani, mumpeereze sitaani. Gwe kyoba omanya nti pulaani yaffe etambulirako gwe mu samiti egenda okubeera mu Berlin, kibuga kya Germany. Oba oganye ngenda kukutta nsirina gaswala nga sigenze naawe. Nkimanyi tosobola kunzita kubanga onneetaaga. Oli mutuufu ku ekyo. Ngwe nkwetaaga. Naye ate ono omuwala simwetaaga, kati nja kubamu ye nalabye dde omulwanirira. Wonyiiza ngena mukuba. Era wonkola ekyobusiru oyo mussi. Oyalaba kyaka tayagala bamukosa oyo omuwala amumanyi nnyo. Era saagala ondeetere mukola bintu bya kisiru byonna. Temuva ku nnyonyi eno. Goli pulojekiti yateereddwamu ssente nnyingi. Naye omusajja amuyingidde n'amugamba musebe bino byonna bye muli mu kukola. Bayibuli yabyogerako dda mbu buli alibeera naako ng'amaze okwewaayo nti wa setaani. Kati ennyonyi yasonamu okukyankana na Tana n'ayokalana ne dokita ono. Abikooye. Dokita munaye n'aloka amulwanyisa. Awulira abikooye tayagala kukolera setaani. Omanyi obutamanya tebukuggisaako musango. Bw'oba tamanyi Bayibuli nga togisoma, amanyi Bayibuli waakutegeezanga. Kkirizanga toteekangawo malala go. Ogenda ogamba omuntu munaye lokoka n'aleeta amalala, nze omanyi tekiri kuggisaako musango mu kubanga munaye wagaana okulokoka. Ne woba tegabimanyaako. Bayibuli egamba nti enjiri ejja kubuulira mu nsi zonna. Teriyo omuntu ayinza kwekwasa mu teyawulirako ku kigambo kya Katonda, kati y'ensonga lwaki tisimulokole. Omuwala yalonda pisito n'abagamba kati mute wotamuta nkussi. Muleke wotakikola ngenda kukuba. Tunuulira. Tana yeerwanako. Tunuulira. Mugamba kiraga gujja kutyalika nze nze abamukuba. Tayagala kukolera setaani. Bamugambye bino bimulimu ababiri emabega ba setaani. Baagala kukolera mulimu gwa setaani. Ate nga Bayibuli yabyogerako mu kubikulirwa ku ssula ya 13. Baganda bange.
bono tujja kusigala nga tubulaba. Wakyaliwo n'ekitundu ekirala mbajjukiza. Tunuulira yagimuteeka ku mutwe. Ono ye dokita yakola ebyokugimuteekamu implant eno yonna mbu era bagamba y'omuntu asoose okubeera successful. Kati bw'abeera successful baagala bamukoleko replicas oba bamukoleleko experiments ez'okukolamu obuntu buno obugera mu bantu ab'enjawulo. Experiment ezaasooka buli kintu kye baleeta mu nsi baba baasooka ne bakigezesa. Kati olowooza oyagala kuddukirawa? Tolina osobola kwekweka mu nsi eno yonna kuba nekirera tokikola kyokuva ku nnyonyi eno kubanga mba nja kuzuula newe kiba kyetaagisa nkomerero ya nsi eno. Tojja kuntiisatiisa. Genda ogambe bossi wo nti kyonna kye baakola nze saakyagala era sibiriimu. Anti oba nga olina kiipu eyo tolina osobola kwekweka, tusobola okuturakinga wonna w'oba oli. Naye wogezaako okubuuka kitegeeza oba ogenda kufa. Ate ono omuwala mbajja mutwala mukomera mulamu bwe bwonna gwe n'obuukako. Kubanga okwekobaana ne federal officer okubulankanya ssente za gavumenti kubanga gwoli pulojekiti ya gavumenti nnamba era w'osigala ku nnyonyi eyo kyonna kijja kubanga kigonjoddwa naye w'ogibuukako ono omuwala wakusibwa kuzanyira ku ssente za gavumenti pulojekiti nnamba gavumenti ekitaddemu ssente. Gwe tobirowoozeza ku bantu bonna ababuzeewo tobirowoozaako ababuzeewo omulundi gumu tokimanyi nti kukwakulibwa bayibuli yabyogerako. Nze sigenda kuweereza sitaani ne bino bikiipu byammwe guno omuzannyo nguvuddemu. Omusajja atugambe nti kukwakulibwa bayibuli yabyogerako dda oyagala kundeka wano. Parachute yo esigaddewo emu yokka nkusekeredde tolina gy'omutwala oyo. Anti gwe ffe twerabire gono ŋŋenda naye. Tunuulira tugenda kubuukako bannange yajja ategeeze kapiteeni ebyo. Tunuulira anti newoonaddukirawo nja kuzuula gwe ttana nja kukomyawo wadde onsibidde wano ku mpingu. Kale wabadde mutuufu we wagambye nti fe ababiri tukola ttiimu ensufu. Weetegese tubuuke ku nnyonyi eno. Ono yeeraliikirira n'agamba kati ngenda kwogerawo ntya eri bakama bange bannaye bagenze bannange. Baabuuka ku nnyonyi munnange. Musajja agambe ke baŋŋambe bino abantu ke baba babuzeewo mu ddakiika emu nze nsigale wano mbumpeereza sitaani nedda nabagambe kasoowulira vidiyo Jonathan gw'omanya firimu gy'oba ogenda okulaba eba yakirokole. Ne sirimu ebyo mumukube masasi biki kikomalo nga tebirimu Kristo mu kyo. Bali bagale Daniels mbadde mubalaba mu bwenjawulo naye mukano kakubategeeza ebiri emabega. Omusajja addukidde wano kiipu neyaseka n'okuseka n'amuwonya naye ng'ogusinga gumutta kitegeeza omulimu gumulemye. Tunuulira naye ng'ensi ekyali mu kotabanguko twabadde mu nnyonyi tetwategeddeko kyabadde ku nsi akaseera k'okukakkulibwa kwatuuse. Buno nkyawukola bungi. Mr. Taka yaliwo nnyo ku TV ng'abirengera. Tsunami, musisi, amataba, muliro byonna biri kulumba ensi eno tetubitegeera bannaye ate nga mu ddakiika y'emu n'abantu baabuzeewo. Tunuulira anti mbulira ebikwatagana ku chipu. Yajja amutegeeza amawulire amabi ng'omusajja we yababuzeeko. Anti gwe kyoba omanya nti eyo chipu esobola okontrolinga ebyenfuna. Tunuulira bamanyi bwe bakyetaaga nnyo chipu eyo bagyetaaga egenda kubayamba mu bintu bingi nnyo. Abooluganda lwaki balowooza mbu egenda kubayamba ne mu byenfuna? Baagala bagirinkinge ku financial statement ya buli muntu nga teweetaaga ssente. Kwe kuva nagamba nti kyaleke ogusota gufulumyeyo mu nnyanja guli ku nsi kati egeyo neetandika butandisi ku nsi.
yono Mr. Taka yayogedde statement zino naye nga ffe abaamulaba luli yagamba mbu ayagala afuka omulokozi oyo ensi gwerindirira mbu ensi eri mu kulinda omulokozi buli wantu bonna basuubira omulokozi naye yavayo n'agamba mbu awulira yandyagadde abeere omulokozi oyo. Tunuulira Mr. Tana ebigambo yabiwulidde agamba nedda. Anti lwaki wakoze kino? Anti mukubanga muto wange yaŋŋamba nti buli muntu abeera n'omugaso Katonda gwe yamuteekerawo ku nsi. Njagala nkole Katonda kye yanteekerateekera okukola si bino. Tana awulira bambi kigambo kya Mukama kyamukutteko. Naye kyoba omanya tujja kuba bulungi. Gwe kyoba omanya bino byonna ebituukawo mu kibuga biba bipange. Tunuulira bannaye kiki kino nga wansi we bakkirira maama katabanguko keereere lujja kuba lunaku lukalubo bannaye eri abantu. Ennyonyi zigenda kutomera, train zijja kutomera, accident zijja kufuuka accident, bikankano bijja kubeerawo bingi. Lwaki abalokole abajja okubeera mu nnyonyi ezo oba nga ye pilot oba nga yabadde driver ga boda gy'oba otuddeko oba nga ye driver wa baasi ogenda kwesanga nga munayi yabuzeeyo mu katikiti kaakaddako byokwa olabe akacyankalano kangi nnyo. Amosi abyogerako nabbi Amosi abyogerako nti olunaku lwa Mukama lujja kuba lunaku lw'amaziga mangi nnyo eri ensi. Munayi bagamba nekitundekera kijja kusigala nga kijja. Tetwandyagadde omuntu omu akisubwe. Tunuulira bino bye tugenda okulengera mu kitundu ekigenda okuddako. Saagala okisubwe. Njagala olabire ddala kiipu eno lwaki bagiremerako. Nange nina ensonga lwaki ngiremeddeko. Ebateekerateekera 666. Naye nga kino ekintu bakigezesezza nga beerimbise mu COVID. We bate bagenda okuginyiganga mu muntu nga tebyetaga implant wabula nga successful babukube ne kabeera successful. Tunuulira nga mission ya kunoonya Tana bagenda kutuma tiimu endala. Kyekitundu kye tugenda okuddamu okulaba. Abaluganda njagala n'okubategeeza nti bino ebintu temulowooza nti bya leero. Byali byapangibwa dda. Nabadde nasitole gye ngoberera ng'omukyala omu ku baali ba planning bino ebintu mu mwaka gwa 1920. Myaka gya ddala 1920 bino ebintu byali byatandikibwa dda nga meetings zatandika dda okutuula ebintu weebityo okubeerawo. Ate nga ababirimu basajja bagagga bazibu ensi eno yonna kati kwetambulira kye boogera kye batambulirako. Tunuulira kano bino byemulaba bwe tugenda okulaba mu kitundu ekinaddako era nga saagala okisubwe. New World Order ebitabo byafulumadde ebyo. Era munaye Obama ye yalaunchinga ekintu kino n'agamba katulaunchinze New World Order. Naye nga abaganda bange njagala mbakuutire mubeere n'okutegeera temuddiriranga eno nsonga yakukkiriza. Gwe kyoba omanya nti ebibeerawo mu nsi directly Katonda aba abimanyi. Tewali kituukawo ku nsi kuno ne Katonda nekimukwata offside. Ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Kano baakayisedde maaka. Nabagamba nti munaye tujja kubanga katongerezayo obwongereza ku the rise of the antiChrist. Tunuulira. So baganda bange mwenna abebadde bekkiriranya kano kakubayigiriza nti muve mu kwekkiriranya kwonna mukkirize Katonda. Gwe oli mulokole nga osalawo okulokoka lokokera ddala. Wobanga munnaye tonabitegeera bambi kikutegeeze obulokole ensonga ya ddala. Kitange Mukisa John yaŋŋamba nti fe abalokole fe abasalawo politics atambula mu nsi. Ba leaders bonna baba bagenda okujja Katonda aba yabatulabula dda. Ku mulembe gwa Daniel yatambulanga naye nga bino ebintu abimanyi. Yamanyanga nti ono kabaka waavaako ono omulala yaddako. Abalaba ekitabo kya Daniel tulina ekibombe kye twalaba Katonda kye yalaga Nebukadneeza ng'omutwe gwa golodi nga ebisambi ekifuba kya siliva n'embiriizi awo nno ekisambi nga kya bronze n'ekiwato awo nno ebigere nga byo bya kyuma n'ebbumba nga kikiikirira obwakabaka obw'enjawulo. Kaakati kitegeeza Katonda nga bayalaga Daniel obwakabaka obugenda okuddako nti Bapasians banaavaako kwajja kuddako ba Greeks awo nno balyoke baddeko n'Abaruumi ne bituukirira dda
ne mu mulembe guno Katonda yabiragadda Yokaana mu kitabo eky'okubikkulirwa bino tebijja kulema kubaawo kituukirire ekyawandiikibwa nti tewaliwo kintu kyonna Katonda kyasobola okukola nga bannabbi be tabategeezezzaako. Abalokole mbakuutira kanisa abasumba mutandike okuteekateeka abalokole baleme okutiitira n'okunafuwa nga batiitiira nnyo nga banafu nnyo. Ate Bayibuli egamba tetwaweebwa mwoyo wa kutya kubanga ali muffe w'amaanyi. Tukitegeera Katonda yatonda eggulu n'ensi nsabidde ekkanisa yo ekisa kyo kimale nga Pawulo we yagamba nti yakusaba emirundi mingi omuggyemu eriggwa eryamuteekebwamu naye gwe n'omugamba nti nedda ekisa kyange kimala. Mukama leka ekisa kyo kimale ekkanisa yo okuzamu amaanyi abanafuwa n'okunafuya enkola z'omubiri zonna kubanga kino tukimanyi tebijja kulema kubaawo kubanga kyawandiikibwa Matayo 20:6. Anti Mukama tukusaba nti ffe otuwa amaanyi tubiyitemu byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yebala Yesu gwe bali Katonda wange mbatumiddeko nnyo mwenna Fountain of Living Water Kasubi Rubya mbatumidde tubaaniriza bwenna mujje mutwegatteko. Then Nasuti Miracle Center Iganga District mbatumidde nnyira mbaagala nnyo. Kitange Mukisa John ne Nabasire Christine namwe mbatumiddeko nnyo. Kitange bino ebintu byonna yabiŋŋamba yabitubuulira mu Nasuti Miracle Center. Yabitugamba munnayite yabitukweka bineeno tebijja kubaawo weewaawo. Nawe nkutumiddeko nnyo muto wange Mukisa Victor ne Mukisa Shedrack mbatumidde ne Miracle Faith ate nga mukulu wange Nasamura Irene Charles ne Rose nawe mbatumidde ate nga mukwano gwange Nyakato Rose nawe nkutumiddeko nnyo gusinza kwerabira nanyange Caroline nawe nkutumiddeko nnyo. Mukisa Robin nkutumidde Mukama akumpeera omukisa baali Ase nkutumidde Master David Kuryani nkutumidde Mwanje Revelation nkutumidde mwenna mbatumidde Mukama bampeera omukisa. Brother Mugenyi nkutumidde Kikandwa Kisozide nabe Kikandwa mwenna mbatumidde. Musumba Ibanda Peter ne family yo mwenna mbatumidde. May God bless you all. Mukama bawo omukisa. Shalom shalom. Abetaze copies zange ku King's West Studios. May God bless you. Amen. Abantu bano wammanga bambeereddewo nnyo omanyi waliwo ebintu bye sirina mu buweereza buno ate nga mbyetaaga. So abantu bano bambi mbadde neyazikayazikangako ku gadgets zaabwe tusa Mukama wanaabanga nsobozeseza nange okubeera nga nfuna ebyange. So brother Semakula bambi nkwebazizza nnyo weebale butankoowa. Then sister wange Joy Kisache wa Destiny National Primary School bambi nawe nkwebazizza nnyo weebale nnyo. Bwamiyita Grace bambi mwebale nnyo biziga n'embeeya zikako bimba sirina ne munyamba alusi mbanna binjagala okugira tenga bambi muli wala naye temunkoowanga kyebaliza Katonda kulwammwe. So ne Raphael w'okulira nawe nkwebaza kubanga bambi nawe tonkoowanga mu nsonga eyo. Semakula Moses bamuyita Grace Sister Joy ne Semakula ne Raphael w'okulira njagala okubasima olukosaako ne brother wange Reni awo ne Grace Namande nawe mutumire kubanga mu nsonga eno bambi abadde nga amtekako anteekerayo omukono. Mukama bawo omukisa siyinza butabasiima kubanga Bayibuli egamba nti akola obulungi anaasiimibwanga. Nsiima nnyo obuweereza bwammwe bambi kubanga singa temubadde mmwe movies nnyingi nandibadde sobola zikola. Sagala kibere kunze sagala kibere kugwe kyali Mukama Katonda kyenvudde nkwasa obubiri gwange n'obulamu bwange bwonna Mukama onyambe sagala nsangibwe babweru ompanguze ebikeme by'enseene ebingi. Egena sikyekifo kyo ekyokubeeramu ogw'omuliro sikyekifo kyo ekyokubeeramu. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go. Spend your eternity. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go. Spend your eternity. Think about it. Go think about it. Yeah, yeah. Oh, 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 oh.
byonna byonna naye n'ofiirwa omwoyo gwe kubanga okuluva mu kulusinga oba tolina kwagala ebikolwa byo bikutwala mu geyi naye ba tebiriimu kwagala weegendereze ng'eyo gy'otambulira ekigambo kya mukama mu mutima gwo okwenenyanga n'okwetukuza okwo bulijjo ekkuba erigenda mu ggulu ttono nnyo n'abaliira abaana bo batono nnyo weegendereze olema okusangibwa wabweru wekkuba eryo ery'obulamu luno olugendo twalutandika bangi wenjogerera abamu babivaamu aligumikiriza okutuuka ku nkomerero oyo yalirokoka